fellow viewers whom I cannot estimate the distance yes. from each other, Yes. whom I cannot estimate. Yes. To which different countries are you? And to which destiny I am? Yes. So from where I've been so viewing and passing through the events we have just come across Yeah. in our country. Yes. Now we are celebrating 40 years since we liberated this country. True. A number of growth, a number of developments, a number of changes have come across us. Yeah. Here we are in Uganda, and where you are in those countries, you have been so viewing them. Yes. And at times so some can really fly home here and see what Uganda is. Yeah. We have suffered for this country, and we are still suffering with it, and we are still strong in our minds to see that this kind of liberation we brought to our country thrives well, grows well. Yeah. So you pass us away and you bring those you bring so that they immediately, so in the same way, True. they may follow our steps, our desire, our decision. Welcome to yet another edition of Share with RKB. Hope all is well. Tubaza mukama katonda bakumi obulungi ddala natusane mu season ya kalulu byonna nga bitambudde bulungi ddala ate n'okubanga obulamu olunaku olwali tukyali balamu nga tussa omukka. So olunaku olwaliro ku RKB ndeese omu ku abo abaami abali ab'enkizo oba ab'amaanyi. Ono omwami yaliko minister without portfolio, yaliko LC chairman owa Luweero district local government, yes, LC5 owa Luweero, ate era musomesa, mwami taata, ebitibwa bingi ddala. Alhaj Nadduli ate era nga yaliko ne presidential advisor, tujja kuba tubimanya byonna olunaku olwaleero. So gwe naye olunaku olwaleero kubanga tuwayawayamukko okulaba ali atya, ki ekigenda mu maaso mu bulamu bwe, ebyobufuzi byabiraba atya. Newankubadde soogera nnyo ku byabufuzi, naye mba njagala ekyo ekyongera ekizimba ettaffaali ku bannayuganda naddala awali abavubuka awamu n'abakyala nga bweri enkola yange eya Ruth Kadibolo Bwanika. So Alhaji Nadduli olunaku olwaliro gwe ndi naye. Assalamu alaikum Alhaji. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Nga yenza omuzungu wo yazza okubanga okkiriza okutunako nange oyo twasoma kulaba nga twali ku Super FM nnyo era twagizimba. Twagizimba naye oba tuwanga kadde buli kadde bwe tuba tukuyise n'ojja kwazuuka mwami Bwanika olwakuyitanga noba nga wazidda ku Super. Era waliwo kyenzijukira. Yes o Omumereka ofisa yamusemberera n'agamba nti njagala omukulu oyo omuleete omubuuze ebibuuzo bino newankubadde olulimi sirutegeere. Yes o naye nja kufuna interpreter kituufu. era netujja nenzijaawo netusiirama ne tooko kakongolero. Olwani mu America? Yali mu America yennyini yakolagana ne Bwanika. Oh wow. Bambi bali manyi mu America yakolanga ku Super FM. Twalinawo omuvubuka bamutanga mu America. Wabulawo ne mwami Sematima nga naye mu America. Oli yali mu America waddala. Kati mwakola mutya olulimi? Ye agamba nti let us talk into our language. Okay. Ye ajja kufuna interpreter. Naye nga buli lwamu interpretingira bye tuba twogedde naye bimusanyula. Wayogeranga mu Luganda ne bamuddiza mu Lusungu. Era yatuwulirizanga
mu Luganda lwaffe. Okay. Hey, wow. Naye bayita baminyonyola nga bavijje aba movies. Omuzungu ayogera kirala ffe ne batugamba birala. Ensuusuuti ne weebuuza nga sikiwulire bakyogera mu firimu. Ajja obadde otya gyebaleko gyonna tugikola weetuli tukuze naye twazindwamu ekirwadde ekya sukaali neera kitukosa amagulu gano tegakyampanirira bulungi ate ekintu ekyo kookolo yennyini kigenda mpola ogumiikiriza nnyo naye kati emyaka giri emeka ndi musajja ndi wa myaka 83 mukama nga mulungi mukama yeebazibwe webale kwekuuma bulungi Haji Haji nalabako nga bagamba nti wali musomesa sinali nali ono Museveni yeyanzija mu kiraasi nankuba ensiko otyo olwo ng'osomesa kibiina ki nsomesa nga nsomesa subjects 3 nsomesa Oluzungu nsomesa history ne geography naye nga nsomesa history okuva ku primary 4 okutuuka ku senior 4 nga nsomesa geography P5, P6, P7. Wow. Kati abantu bali bagamba nti no Haji Naduti yasoma oyo mmwe yabadde afuuka omusomesa nga tasomye. Ane ewe nagamba nti oli abagana atakwagala awerekera akubanja. Kitegeeza ki? Nti wakati oli bw'aba akuwerekera naye nga ate gwe takwagala byasanga byonna byakumetta. Mugenda okwawukagana n'oli nga information gyamuwadde endala. Olwo obusomesa obusomerawa? Obusomesa obusomerawa? Colleges zaffe zimutandika nga owa primary nengenda nga neeyongera mu 73 nengenda e Makerere mu Center for Continuing Education nensoma politics n'Oluzungu n'ebyafaayo. Wano bweyogedde ku Luzungu waliwo akantu kamu ke neerabira kesirierabira aka thunderizing thunderizing abaana bakatambuza nnyo kati nga bwe ndifuna omukisa n'entulako n'omuzungu wange Haji Haji alinyonyola thunderizing yali ategeeza ki kaakati kyekintu ekibwatuka sanda eggulu okubwatuukirira bw'opaayo nomalaga bwatuka olwo Museveni akujja atya mu kusoma era akutandika atya mu kusomesa kaakati Museveni bwe bamala okuggulawo olutalo e Kabamba nga 6 ne batambula ne bava e Kabamba ne bagenda e Kiboga omukadde waffe omugenzi yagenda gye basooka okukola enkambi twatandika okukuŋŋaanyiza abasirikale okubakuŋŋaanya bw'ava ekiboga yajja atambula ng'alina aboogezi abaali eri abamanyi obulungi obulemeezi ne bajja nga baggula mukutambula kuno agenda kuggulawo enkambi ezinaatendeka era ezinakola omulimu gw'obwokwekweka. Kaakati bw'ava ekiboga yadda Lwamata zimayiro 69 okuva e Kampala kuba Hoima. Bw'ava e Lwamata n'ajja e Bukomero. Kaakati bw'ajja e Bukomero eyo nonno nga tujja nga tannantuukako bajja bakuŋŋaanya abayeekera. Kaakati bw'avaawo ne basala omugga Mayanja olwava Essingo bayingira e Bulemeezi we baggukira awo. Kaakati we wali enkambi gye tuyita Single Training Wing. Kaakati bwe tuba ne bajja ne bagumba ekyererezi waliwo olusenyi lunene nnyo lwa mayiro 2 okusobola okutuuka e Kapeeka mu tawuni. Kaakati bali ne bamuleeta be baasala eri mu tawuni ya Kapeeka tebaagenda baasalira eno wansi
ne bajja bagguka ekapeeka eno wansi ne boolekera ekkubo eriraga ekiriba ate kati olwo eriva ekapeeka okugenda ekirema lijje ligguka ate ku lw'ebusunju kwa 33. Kaakati awo ne batuuka ekirema ku masomero oli omwana baali nga bamuzaala awo Kikandwa. Mwana ki? Lutta. Lutta Maguzi. Lutta Maguzi. Okay. Kaakati ne beevumba ekikandwa kubanga waliwo bw'ova mu Katawuuni waliwo n'ekkanisa nnene Kamukawunvu n'olinnyuka n'olyoka ogenda ekikandwa. Lutta Maguzi ye tata Lutta Maguzi ono gwe tulina kati? Bano be Nakaseeki balala bafaananya miziro. Kaakati ne bamalayo essabbiiti 2 kaakati ate oyo Lutta Maguzi nze nali nsomesa Kalasa ng'ate ayinayo jjajjaawe ku Mutala Bukusu e Mugogo n'abaleeta. Jjukira eri baavaayo nga 6 bagenda okutuuka ewaffe e Kalasa nga ziweze 19 ennaku z'omwezi 19. Otyo bw'atuuka ku Mutala ekiro muto wange ani kuno asinga ddala akyayira ddala obote naye nga omusomesa waffe waali awo. Oyo bagamba gwe? Bagamba nti waali awo mumundeetere olwo ng'enkeera nga 2 abaana bajja bensomesa. Haji nsaba ku katono nnyo kamala okutereezaamu kantu ka kwasi kyakalawo wekali otyo wuno hene Haji obeera smart epeeso lisibira ddala nga lyeryo. Once a teacher, always a teacher. Otyo Haji kaakati nkyanga 2 omwana n'atuuka ati Muzeeyi Museveni ti akwetaaga nenkuba ekifaananyi nga mu kitundu simanyeewo Munyankole yenna yaggukidde wani. Nenkuba ekifaananyi nga mu kitundu sirabamu wa UPM. Ali ludda wati ali kale no nange kye nakola nze nali chairman wa DP w'eggombolola eyo ne mpita omuwanika wange tojja kujja wano bampise tugenda Bukusu eno akawunga tojja kujja enjuba egudde. Yajja nga ajja ne sukuuta ye nga tujeebagala ntuwola mpa Lusozi twamutuukako ng'essaawa zigenda kuwera 2. olwo mmanyi nti muyeekera nate ng'oli chairman ate era baalangiriranga BBC tetuvaako nti omuyeekera be bajja Tanzania yasazeewo okukuba gavumenti y'Obote Nyage. Ng'okuyitanga LOC chairman tekyakutiisa omuyeekera okuba ng'akutumya? Anti nze gamba nti nze nali chairman wa DP oli olwo ngenda kuyingira kibiina kirala. Mpulira twatuula twasinkangana essaawa 3:30 twayawukagana ku 8:00. musinkana mu maka mukasiko atutulwenga nti mu kasaka akaffe akasaka akasika ako akasiku kayogeza abantu ebyamaako nga lumwe akakumanya akasika kekaluwa era akasaka ako otosisinkagana ng'omulwanyi n'akulimba nti mu lukiiko yalimu twali aba babiri mu kasiko ne Katonda. Kaakati nno engeri gye nali already nga ndi politician nga njagala nnyo okumanya ki naga nti nno bwe twatuva e Tanzania twagera abantu bannaffe ne batulyamu enkwe. Kakati ate wano ba Paulo Mwangola obuyinza babunyaga twali twewadde emyaka 2 okutoka okulonda nabyo ne bigootaana twagana okutegereka ntugamba nti kubanga baatuuka 79 mu 8 kale kateka okulonda abantu balonde omukulembeze gwe baagala tuve mu byagalagala. Olwo bibiina ki ebiriwo olwo? Nti biri UPM yaliwo DP yaliwo
UPC yaliwo ehe gundi tugiyitwa yali kabaka yeka ne bagituuma Conservative Party ebyo byaliwo ebiri mutandika okulonda bino bitandika tumaze kulonda bwe baba eri awo lwakakiiko ka Military Commission akali kukulemberwa Paulo Muwanga nga ke kafuga ng'executive ono kwe yalinga vice kakati bwe babba akalulu naga nti ngenze mu nsiko olwo atandika fwe batandikirako mwe ba pioneers otyo kakati tugenda okutuka nti wange ogambye muganyuma era osazeewo tugenda kulwana oleseko ebujungulo oba lutalo ddala kyalutalo ddala abajaasi ono bajjawa yeggwe naga tya olowooza mu Uganda mulimu abantu bameka ne muga nti mu kubala okwa Paulo Muwanga okwawe nayiisa kutwabala twali obukadde 14 naye bwe tumala okulonda tuba tugenda okulonda Paulo n'abufuula obukadde 12,600 era nga abaze nti buli bantu 10,000 bajja kuba bakiikirirwa omubaka omu wa paalamenti n'olwekyo paalamenti ebeemu ababaka 126 ne mugamba buli bantu 10 omubaka omu ngekyagenda kikola atya anti olwakolaga nga gavumenti eyingidde titujja kukola constituencies 126 otyo mugamba kakati abantu abo tunaabakuŋŋaanya banaawera batyejje nagamba ate bo embeera banaaba tebagiraba eriwo tibajja kubanga bagiraba kaakati entendeka nti ffe buli sabbiiti 2 tufulumya ekibinja ky'abasirikale mpulira naye bwe nagenda okubalamu obukadde 14 ogumu tujja kugukola abasirikale baba bangi kyabambuuza bw'olina emyaka emeka otyo nimuga nti nze nina emyaka 39 banzaala 1942 nze nno banzaala 44 ye agamba nimuga nti n'olw'ensonga eyo nze mukuluwo gw'omugamba nze mukulu naye gwe mukama wange kubanga n'omutaasika kituufu otyo nti ye ntwogera ebigambo bingi politics mungi ab'etanzania nemuga nti kubikwata ku by'etanzania totegana kumbuuza saabiriimu era sirinaako kyembimanyiimu nako naye kyenjagala okumanya ngenda okukuŋŋaanyiza Abaganda naye bajja kumbuuza nti emirundi egisinga obungi Abaganda bakwatizzaako ku bannayuganda koyaabo naye bwe batuuka ku top ne batwesamba kaakati gwe onooba munnayuganda asoose omwesimbu gwe tugenda okukolagana naye ate atusambe otonamubuuza lwaki gwe yeesize okuyita ye yawuuza bali abannansi b'ekitundu kyebafu be baamuzigirira ani asinga okukyalira ddala obo teyatamanyi nga nesimumanyi nti mundeetere oluze olwakuddamu okiba omugamba nti gwe n'abasoose okwesiga n'agamba nti njagala okubuulira nze olusuubira yakibalirira mu nzija y'amagye gye gajja nabo ng'ate akulembedde ekibinja kisingamu Banyankole ate bino ekyaba Kikosi Maluumu ekyaba Obote saakiriimu n'agamba nti nno nti nze bwe twali tuva e Tanzania bampa Western Access
asale ekyaka wali ayingira nkole ayambuke Tooro Tooro Wundi paka Koboko kale saafuna mukisa guli kulutinga Baganda mu gye lyange ye ne muganda kati ng'ebyo bikyali awo gavumenti gye tulwanyisa gye tugendamu yanyaga ebyaffe Abaganda nenyaga eminyago gwaffe emigugu egyo giri eyo gyoyagala tugende bwe tuwangula olutalo emigugu gyaffe egyo munagituwa atyo yali sensitive nnyo ng'era ategeera nnyo ekibuuzo kiwulidde ekyo nkiwulira Mwami Nadduli njagala okukakasa nze nga Yoweri Kaguta Museveni sirina mbojjanyi n'Abaganda na Bwakabaka bwabwe bwe nadde mbuuza wawuliddemu ekigambo kabaka migugu akusoose mu maaso ansoose mu maaso mpulira sirina mbojjanyi n'Abaganda na Bwakabaka bwabwe bwe tuli batuwangudde ng'Abaganda be tusanze be bakoze majority nabo kye bagamba that is what we shall do. Wow. Naye nga migugu wali otegeeza kishira yakusoma nansoma mpulira era nategeera nti omuntu ono gwe ndi naye ayokya tiye nimugamba nti nno bw'obanga ekyo kyosoose okukutula sijja kwongera kubuuza kirala nze kati mmaze okulangirira twegasse era omulimu nja gukola aba DP obatulira ddi nti mbatadde aba DP ate kuba tabutiga nti mbatwala wagaana abantu bo abantu abalwana olutalo luno twatandika n'aba DP kubanga mu bitundu ewaffe tewaliwo kibiina kirala mu constituency ndayina nnya mu Luweero Central yavamu kati kamu South ne North Buluuli mpulira Nakaseke ne bamunaanika constituencies era zonna zaayitamu ne zigenda zagobera bugoberezi Haji alagidde aŋŋamba nga okulonda kutuuse okwapa okwa DP kutwalimu n'olwekyo majority gye nali ntoolako okuleeta mbateeke mu lutalo bali we bali naye natandika kubeera UPM bibiina bye nakuyitiddemu ebyaliwo ebyo byatandika mu 8 nga baakajja DP baagisangawo ya 1954 awo nga tulina kulowooza nti tulijja ne mu nsi kabaka yasibuka sipi yajja 1961 tobiraba ebyo bitegedde kale nno mulonda okulonda kuwedde abo be twalondako bengenda okukuŋŋaanya abaana baabwe jangu obaleeta omwana jangu Buganda ojagala nti njagala jangu kino mu bbanga ery'esabbiiti 2 kubanga nawandiikiranga abakiyamani bange ni mumpeereza abavubuka bwe bati ng'olutubatwala singa eri gye baasookera enkuluma mu ekibuga nga bagenda ku training kale omulimu ne gubeera munene nnyo abaana ne bakamiriko amagye ne bavaayo ne bajja batwegattako ne beegatta ku basirikale abajja ne Museveni nga bava e Tanzania ejje ne liyala ekifaananyi kye mwakuba mukiraba kati kyekyo kyennyini kyekyo kakati oyagala abantu bameka nti bonna naye si mulundi gumu kubanga tetulina mundu zakubakuuma mpulira nti kale bajja February 2 tugenda okutuuka mu April tugenda okuba Bukomero kambi y'amagye abaali e Bukomero ne babakuba bubi nnyo ne banyaganayo n'emmotoka eya loole eya Fiat ne bagireeta mufunye kati entambula nino nga togitambulizaawa tusala makubo ga nsiko
twateeka ntereke mu nsiko omwo. Kaakati omulimu ogwo ne gutambula ne tugukola ne gugejja. Gwatambula bulungi nnyo. kyasinga obanga oyinza okutambula obulungi kubanga n'empuliziganya tebyalinga bya mulembe anti twagendanga tubigula ku bali bwemubakuba ejje ne mbasuuza rediyo biki nammwe ne muteetinga weevuza ezammwe nemba nekyano yammwe. Kaakati gye bava ffe gye tudda zireme okukola yidinga. Kale kutuusa tolo lwanyinyittira ne lugejja wabaali akagombolola esaza tuliridde tuyingidde Obusiro tuzzeeyo ne Ssingo ogenda okukkakana nga ejje ligezze n'abantu bayaze ate okukola kutono. Olwo emmere egenda okkeewa kubanga tulya mmere nnime. Kaakati kusobola lwasalawo ne bagamba ati ejje tulyabuluzeemu ekitundu tukitwale mu Western Etoolo nabano bafune kalembereza ate olutalo tuluzzeewa eri. Okulwala abantu abalwalanga mwabakolanga batya biwundu biki ebyo? Twabejjanjabira omusujja gwa nsiri mwabajjanjabiranga. Era mu ekyo twagenda ne tuleeta eddwaliro ly'e Nakaseke ne tunyagayo abasawo n'eddagala. Mpulira mwawambanga bawambe ate naye nga kugamba obeera mu ngeri yakumuwamba kubanga tasalangawo ga nti jangu naye omututte mumuderekeza nga nabo ekintu bakyagalira ddala. Nze nali nsoma siniya e Kampala nga nnyina muganda wange musawo nantendeka mu by'ekisawo ng'ate ffe twasomanga Swifts. Nze nga nsoma mu Swift y'enkya ssaawa 7 ntunnyuka abalala ne bayingira. Kakati ate ggwe n'ogenda mu by'eddwaliro mpulira ntibejjanjabira. Kaakati eyo nali basanga nga kyomuga mu mutima ekyobusawo mwekiri. Nembuuza lwaki buli alwala omusujja gw'enkaka jaundice lwaki bamugamba nti mutwale e Lubaga nga Referral Hospital Mulago waali. Nekinoonyereza lwaki neneekolera eddagala nze herbalist omubereberye era ne kati akyaliwo akatandika okukola eddagala ly'empiso. Nze eddagala eryo nerikola nnyo baalituuma na fagasi zaali bomu zava wa Gaddafi nga bwekuba nkubadde sikaniya egikuba negisensebula negimalawo tolina nikyokyagenda. N'eddagala lino nga livumula obulwadde twatuuka kuno ng'endwadde gye tutanaba kwepaakako ya siriimu. Ninge ndalina musujja nkaka nzuku biki n'enziku empisa emu yokka ejjanjaba byonna ogibalanga mumwe. Kati wanoganga bikoola bino birime bye mwabangamu emikoola mirandira ebibajjo ebimuli n'ogatta netugatta. Kale nno awo nemba ate nga nze ndikolanga supply ku by'eddagala atyo ofumba noweereza mu nkambi kyayamba nnyo. Ate n'abo abaali balwadde kabootongo olw'endya yali avuddeyo n'abaleetera amabwa twagayitanga na bidomola nga amabwa gasajjuka biki naye osabbiiti 2 okumujjanjaba
ebbwe libadde lyenkana wano nkobo. Wow. Kale kyo twali tumanyi nze nga nze nali ndowooza Dr. Besigye yali omusawo. Awo yajja 82 nga ffe twalwana dda. Okay. Ate era bw'ajja yajja yasanga nga ne Dr. Bata yali superintendent w'eddwaliro ly'e Nakaseke naye gy'ali n'abasawo baako. Okay. Kati walinga mujjanjabi tuwakekeza nnyago twakuba mundu. Ate ng'ono gyonna onogikola otya? Ojjanjabi w'ebiwundu. Ate okube mundu. Ate okube mundu. Kaakati sukyanga okutunga ab'ebiwundu. Threads zino nga tolina gy'ojja kuzijja. Otyo? Nga nkola stylization. Wangi? Stylization ku threads buno obubeera mu busawo obwa policing. Bujjamu n'obufumba mu sepiki bulungi oba mu binika onooba nga buli sterilized. N'otunga ng'awulira. Kati ng'ozisaala kwa waliwo batunga nga abakyala nga bakusalamu ewuzi ezo oba wazirekangamu ne ziwulira mu nnyama. Eziba okumpi ze zivaamu naye nga si threads ziri eziri fresh nga zisaanukira mu nnyama. Zino zaffe enkolere. Omwana ekintu kyamukuba wano kibomu nekimukola enjatika 3 nemuga nti nja kukutunga emirundi egi. Tumula okumutunga ogwasooka n'amala essande omubiri guno gusobole okugatta n'okuwandula bino ebikalu bitayinza kubeera mu mubiri. Ennyama n'ekwatagana n'oddamu n'otunga. Kale ate obwawo nga mbatwala ewa Dr. Bata Kabebe. So is it successful? Will they survive? Naga nti it is okay. Teri kusanyalala. Kyo nga bw'oba onaawunidde ddala. Omuntu omutunga awulira. Tono omukola ki? Ettama Alhaji, ettama olimanyi obulumi obuli wano. Ate kwegamba akalirira ennungu tagikaliriza kisa. Tewona. Kale kalumwe naye bw'anaasirika ajja kusirika lumu. Kale nno okutuusa ne tuteekawo Doctors Village. Tuwandiika abaana kubanga twali tulumbiddwa endwadde eya tetanus. Olw'olugendo omuntu lw'anaatambula gye baamukubira bajje bamutuusa awali eddwaliro ne kiba nga kizibu. Agenda okutuukayo ng'afunye ebirwadde bya tetanus. Netuteekawo Doctors Village tukuŋŋaanya abaana abasomye ku senior 4 ne senior 6 twabayitanga n'aba intellectuals tubayingiza obusawo tusobole okugaba abantu bano nga buli nkambi erinamu omusawo asookerwako ebutakkiriza kugetinga septic wakiwundu kino. Ate olwo okufa okwo endwadde ezo nayo nitugigoba. Kaakati olutalo bwe lwagejja ennumbaganye ne zitandika. Tulumbye Masindi, tulumbye Kiboga, tulumbye Hoima. Eyo nno tugenda tubbayo emmundu n'eddagala. Olwo mulaga mundu ddagala. Magetisi. Kaakati nno okutuuka lwe olulumba ennumba nga 3 ezaasembayo ez'amaanyi. Twakuba Masindi ne tukuba Masindi oyo ne Hoima ne tuleeta ebyokulwanyisa ne bitwongerako amaanyi. Twavaawo ne tulumba
Kabamba omulundi ogwokubiri okubako luli kuba kuli kukulumba tekwali kwakulwana kwali kwakulangirirako olutalo kufuna publicity olwokuba emmundu zaali nnyingi nabiki batwala abantu bangi baali baweranga 8 naga nti wange twafu olaba siasa kyakola siasa kyeki pokopoko kakati siasa yes political science okay olwo Luswahili kipindi kya siasa mpulira yabuzi naga nti emmere eri twavumbudde store naye twetaaga mubalamu abalimu amaanyi kale abaana ne bayayaana bangi bagende baleete emmere ng'ate emmere bwe buzibu kaakati twakuba enkambi y'Amasindi Barracks tukuba enkambi ya prison ne tukuba enkambi y'amagye nenofuna mundu nyingi nemufuna emundu nyingi nnyo kale ffe twalisanyukidde emmere nyingi bwe musanyukira mundu nyingi ate gwatwagenogena okutuuka eri nga isitowa ya mundu si mmere otyo naye ne musanyuka kalazo kuzeetaaga kale tufumya abalala ne basomoka ennyanja ne bagenda ogenda okukakasa nga tetuyinza kwetikka bintu ebyo bireeta ne banyaga emmotoka biki zaali zikuŋŋaanyiza ne tupakira emmotoka 14 nga muwezo z'emmotoka ne tulakita mweziri tebeeza okuva e Masindi tuvuge ziringa mayiro 28 okutuuka e Hoima ate ezo 28 tugenda kutambula emayiro nga 15 n'ebigere ate eri kiri mulimu gwonna gwatono oziisaawa muli bayeekera kaakati bwetwamala okusomoka gundi ono Kafo nakati netuyimirira abantu tusootingemu ebyo naatugasa byabamenyedde mutwale butwazi mu nsiko muliko noziisaawa nga tusootinga mundu buli mwana nga bamwetikka emundu 5 nga zo grenade tuzikusiba mu biwato ng'omusezi obu ng'omusezi gabanga amagumba otyo kaakati nno olwo abaana kwe baateekanga ne kabinapusi akakekke nga otukyere otusukaali otunnyo otujaani nga gattako ate amajaani baateekangako kamulali kamulali ate akola ate bukamulali buno obutono bukola ki ddagala bukayeeni nga tugira ki nga tutambula tugenda kaakati ate okugenda okubwana okulwehoyima tugende twolekere esaidi z'eŋŋoma oluganda lolyawo tutereka embwa naye ate nga bajja batuteega batusuuza ebyokulwanyisa byabwe olwokuba tulina ebyokulwanyisa bingi tojja tukubisa amasasi noga nti gaweddewo tukuba ate abo mubase mubanyazeeko n'emmundu ate nazo muzeeyongeza banange olwo bukadoogo buno mwabanga nabo oba nga tebugenda ku ddwaniro abo basigalayo munyaze endala mweyongeddeyo tuyinza okuba nga twalwana ennowana nga 3 mu kkubo okwegobako ki abajaasa abo ezo ennaku mmeka ze musuze mu kkubo sabbiiti 2 mayiro mmeka zino gamba 28 ezo kuva Masindi kugenda Hoima okuva e Hoima oyolekere eridde Kampala nga twatambulako mayiro nga 25 ne tusomoka Kafo kubanga emitala w'ewa Kafo eno Buganda mutala wa Kafo eri Bunyoro netandika okwolekera ensiko
okugenda otwasimbula ennaku z'omwezi 2 okuva e Bulemeezi nga tugenda okukuba Kabamba entuufu. Kaakati mu Kabamba eyo entuufu ne tudda twatuuka January nga 1 January lwatusanga mu nkambi ye Kabamba. Era emmere y'abasirikale ey'olusooka ffe twagiyegoota. Mukama okikoze. Abasirikale ne badduka. Mwaka ne muyingira bwe mutyo. Mwaka ne tuguyingira. Nga muli bakufu bazibu. Era twayingira ng'ennaku z'omwezi nsubira bazaali 22 23 January ne tuyingira e Bulemeezi. Kaakati twali tufuuse ejjere tetukyali bayeekera abateega obuteezi ng'eggunju. Emmundu ne zikaaba. Kati awo olutalo olutandikira okutandika okugamba nti bano bakwate eri kaakati n'ennwanyi n'abatulumba nabo nitubakendeeza kubanga luli enkambi zonna ezaali mu Uganda zaatuukako mu Triangle n'okugituuma Triangle akagolomola ako. Balina baatuukayo bagenda nga tutuuse ne baga nti wa twalwanyisiza ewaabwe ne tulemerwayo tubeegatteko bwegasi ng'abasalawo beegatta nti ejje litambula. Kusomoozebwa ki kumwasinga okusanga olutalo lwonna lwonna kusomoozebwa ki kumwasinga okusanga mmwe abataali like Museveni kuba Museveni yalina ebigendererwa bye n'ebirowoozo bye byali ayagala mu kufuza obwo kati mmwe abaamwegattako kusomoozebwa ki kumwasinga okusanga. Anti twali tukinzimanye kusuula gavumenti eyo tugijjeko bwe tunagyeteekerako eyo decision ejja kuba yaba bakuŋŋaanyi kubanga tetwali basiru bannabyabufuzi baalimu bani baprofesa mwebali. Kale okusomoozebwa kwali kwakutunuulira kulaba gavumenti tugivuunika tutya. Naye mwali bamalirivu nnyo. Omalirivu no mwabujjawo kubanga otandika ng'omutwe aga nti ogenda kwanganga enjovu okapa kubanga nange omusajja nali nsoma katabo nensoma kitabo akaga nti enfudu yabuuka. Kaakati ensolo bwe yagala okulya enfudu nga n'enfudu terina ngeri yonna yakudduka naye yaleeta amaanyi agasembayo ogenda okwakananga ebuusi negwa ku ttabi ly'omuti naye nga kisoboka ekyo annayo kyabudagga nti gye nkulaga nti okapa nojja n'ag'omubuto. Nepwe twakapa. Naye mwebale okuleeta eddembe kati mutuuse kati eddembe litandise ddala mu Uganda wano mutuuse. Era nga tujja tetwajjanga Lonsa twajja ne ssemateeka owa 10 point program. Yaliwo oyo yuyi yennyini ensonga 10 biki ebitulwanya. Twagala okuteekawo democracy, twagala okuteekawo unity, twagala okuteekawo kino, twagala okuteeka byonna ebyo nsonga 10. Era ezo zaakulembera eggwanga paka ne mu ssemateeka owa 95 ne ziyingiramu. Kituufu. Kati ebintu tulyoka tuzeerabira. Kaakati no mu kutuuka kuno bino nga byolaba olwaleero mu magye g'oyinza okusanga mu nsi yonna amateefu lyali ggye lya NRA lye lirina empisa lirina kino byonna twabibawa ntubibasomesa. Naye kati ate bano boolaba abakuba abantu emiggo abo nze mba muli kubandaga nti muzeeyi yakaddiwa bukaddi ne bakola ebikolobero ebifaanaganako bwe biti tavaamu ddoboozi tavaamu kikolwa. Ate bwe mba neebasaawa ekiro n'ozuuka eyo kusanga 8 n'olowooza ne ŋŋamba nti kakati bw'otunuulira emyaka egiyise abaana abazaaliddwa nga tovudde mu nsiko be bangi ate kakati be bali mu kintu. Kaakati mulimu abaalina akasikonda nti twasuula gavumenti zaabwe. Kiki otegeeza mu ekyo Haji? Akasikonda basuula gavumenti zaabwe bano abazaaliddwa ate kaakati gwe naye busooka weebuuze gwayajja nga ozze kulwanirira mirembe
nga n'otunulira mu kulonda abantu ne bakakubaza okulonda ne bakaako emigo okiraba nga kikola sense tekikola doesn't make sense kaakati ntugamba nabano basalawo kubanga omuzungu akugamba nti failure to win him join him kaakati olwanire muli kaakati nabo batwegattako kaakati ate balwanira mulwa effujjo litwajja okulwanyisa ate kati bodi bafulumya naye nga ate batufulumya ku lwaffe lwaki nalegena okubuuza mwaluzingira because bw'olaba nti edda omusirikale yajjanga nakujjako n'emmotoka bano omukazi omulungi nga gati omukazi mututte teri kulwana naye osanga omusirikale ow'omulembe guno nga sasula ne taxi awaayo ssente n'osanga omusirikale ng'oyinza n'omuddamu ekigambo ekibi n'akuleka n'oyitawo n'osanga omusirikale n'omugamba nti nno nsaba katebako newankubadde nti mulimu era ababi naye olaba nti mulimu era minority exactly mulimu ab'empisa kati wewe baaluzingira abaatendekanga luli empisa okuba kati ng'empisa zikeeye kaakati bwe baayingiramu ebyobufuzi eby'enjawulo ne bayita okuseemyaseemya kubanga ate ne pulezidenti bamusembezasemezaamu kubanga ogenda noga nti sino ajja kukyogerako ogenda okukakkana nga takigize ekyo kaakati kankuwe nga mukabobo wine omwana yandeetedde kakiripu we kati ku ssimu ye lwe bazinda amaka ge ne ŋŋamba akantu kando bwe baakateeka ku twitter zaabwe zebabeerako tebakalaba nga Museveni ayogeddeko birala zinali njogera lumu ne ŋŋamba abawala bange kyoba ebimu tabiraba omanyi nga nange waka we waliwo embeera waka ekintu ekimu ne kimpitawo nga sikitegere ne mbuuza kino kyabaddewo ddi ti mami wiiki ewedde nogamba omuti gwange ani yagutemye kagana omuti gwange ani yagutemyewo kati nga wiiki eyo mbadde ntawaana kati ngenda okudda nga waliwo ekimuli kyange kye baakoze eki ne ŋŋamba ani yaki naga mami wiiki ewedde gundi yali agirabwa ati n'akimenya yakituzaako ekidomola naye ngamba naye oba neomukulembeze oluusi ebitabo nga tabirabye ate tikiyinza kugwekerera abadan abada banga lyonna nga takitegedde kale nno wakati ate ekyo kikyayisiza amagye gaffe ate era kikyayisiza ne gavumenti nsonyiwa hajja okuzzaako emabega wano oyingira wano obuyeekera okola bino byonna omukyalo omubuulira nti ngenze mubuyeekera wafuluma bufulumi n'ogenda ebyasooka kwabanga kutambula butambuzi toyogera naye olwaddaaki ng'ate obuddeyo olinako ettosi ebbumba nomugaa nti owange waliwo kino nakino naye akukkiriza atya agataata kireke abaana ngenda basigaza ntya anti kugamba paate bw'anaasigala anaasigala naani ffena nga tugenda kirindi n'omukyala banna n'abaana kati abaana bano abato twabasindika ne bagenda ne bajjajjaabwe gye bagenda gye tutamanyi abamu gye baafiira bambi naye twakomekkereza olutalo nga ffenna tuli bumu nga muli bumu naye mutabaazi kandi okyobudde olaba ebintu bino byagala nnyo muzeeyi yazzeeyo abaninga akatambi afunire gye mwatambuliranga n'abantu abasase ab'obukiiko ne batuula ne balima emisiri gya lumonde nga bagamba nti kati ekyalo kino kikijja okuwa enkambi emmere ng'agenda mu musiri gwabwe n'alya buli ng'asimula ng'asima ng'ateeka akutuuma awo entumu bali abaana nga bava mu nkambi nga bajja bayoola olaba nti ogwalinga mukwano kati ekyabaawo omukwano guno gwasebengeera gutya ki ekyaguviirako okuva sitaani etabulwa ne bw'oggala ennyumba n'ogijjako akamooli n'olwatika era awaganya nagira mu mpewo oba okyali awo ng'era abatawaanyizza awo abamu okuwanuuza nabaga nti nno mu mwalinga ey'omulwana wabangawo okusuubiza ebisuubizo ebyabangawo
ekyalinga kituufu ebisuubizo byabanga byakumanya kola gavumenti ntuufu ya mirembe kubanga tetwali bano ebibinja byebigenze biri eri bino biri eno gwokisuubiza aliwo atali waka tusalitira mu nsiko ngangabi kakati gwogenda okusuubiza yaani era okireeta otya osuubiza nga tutuuse tuliwa tutuuse olwofuuka minisita without portfolio ijjo lyabalamu omulimu gwo nga muli ki era eyo lwakituuma linnya eryo mobilization omukunzi omulimu agukola bulungi tewali minisitule gisingiramu bwangu kyo bwakwanguyiranga okubanga buli minisitule ngiyingiramu era bwe nzuula ebiriyo ngambe kuteeka mu maaso nti genda olongoose guno nti genda olongoose ye ministry of without portfolio minister without portfolio minisita watabadde nga waliwo egaapu ng'ogenda ozibawo buli mulimu olinga ogusobola nga siwali gwendeka bweru eyo ministry waki okyagirimu wasanga kusomoozebwa ki bino nga kati bw'omanya ensi kakati ate awo kubanga naawe working relationship ogimanye era ogitegeera bulungi wakati w'abakuŋŋaanye oli n'obanga omuleeserwa bulungi ate enkya n'akufuukira omuteego enkokola nezifuuka enkokola gw'oleese ate bw'ogenda okuvaawo ng'akufuukidde ekyambika ate olwo bwe gwayagala bajjewo nuga nti banabe tunalwanira obukulembeze nga tukyalina mu nsiko abanatuuka mu minisitule banaabaawo kale ntandika okutambula nga tunyonyola abantu baga nti banange tubabuulire ti bw'obanga ogenze ku parliamentary avenue offices eziri okwo fe abali wano tetuzijjuza buli omu ajja kufuna naye ate bala eggwanga nti kale bantu tukole emirimu gyaffe emirimu gigwe tutuuke ku nkomerero neera nga ak'omuntu kek'omuntu abalala balidde mbannaaba olukwe awo kikyasinga okumenya mu biseera ebyo mukintu kikyasinga okumenya mu biseera ebyo nze ekyammenya politics nvudde emabega nga ndi politician wa byanfuga wa byakuŋŋaanya abantu wakunga bantu bwe bankwatako amagye g'obote ne gantwala ne bantwala ebbombo ne bandeeta wano ku Jinja police station ne mmalawo sabbiiti 2 ne banzizaayo ebbombo netugenda wa netugenda ekikandwa kiwula gye twajja Teresita Paulo Muwango we ne bamuntwalako nakati gwe mwayingira mutya mu bintu bino nimuga nti mukama wange nze ndi musomesa banzija wali mukyoko yange nga mpandika bulukulu baawo naye gwe mwali mu bweru Tanzania wandabako nti kakati ate oli okumpaayiriza nti mbadde ntendeka nga ntendeka golumala olaba effeesi ya muntu nti genda otendeke ng'agenda kutendeka nagamba abuuza Basilio Lalo maneno ya mwalimu hapana mbaya nti hapana mbaya tumwachilie hapa tumutere wano tumwachilie huko kwa Baraka alipata kintu yake chechoro nti tumute tetuja kumutera wano eri mu Baraka gye bamusibira ngayina ebyo tujja ajja genda nabyo olaba kuvunaana ki bankute wabuyekera nenga tebalimbye otyo obyegaana mbyegaana kale dashi mbanta era olusaddayo ddala kulinnyira ddala kigere waka kubanga onyera kuleeta obuzibu ewaka bajja kukwatira awo era bali batuta batugamba tikakati ekyo
buli yenna gotadde wa wonna wetukusanga nga wakyamu ntukwatirawo bw'olimanya oba kiri bakibira luba lusaalu Gikigwera. So Haji nga tuzeewalire mu office ya without portfolio. Bukalu boki oba kusomoozebwa ki wasanga mu office yeeyo ya without portfolio? Anti office ya byabufuzi. Office y'abantu abalina okuwankawanka k'okufuna kw'ensi. Nze saakolako ng'omubbi ng'omulyazaamaanyi mukumpanya. Naye ng'abantu ye bw'akweraliikirira kino n'okiyisa mu maaso ga mwami naddala anakikkiriza olw'okusala amagezi gaba gakusalawo gakuggyawo. Wamalamu bbanga ki mu ofiisi eyo? Myaka 3. Naye wakola biki bye wakola bye watereeza mu ofiisi eyo? Nze yali nkola terina polisi. Ye gwe polisi? Gwe polisi. Gwe obwongo bugye bukoma okuba obwogi n'okwantagonizinga n'ebintu. Yes. Okay. Olufuka presidential advisor ddi? Bwe mmala okuwummula ebya minisitule eyo wayita akaseera katono nze nanonda era olw'ensonga nga bakugambye n'okubeera presidential advisor mobilization omwamagezi gali ag'omukasaka ago era kyoba olaba nti nze kati tukiraba kati nga wano nkola mobilization okulaga gyali n'eri abalala nti bwe mba mbadde mukola bwe mutyo amagye gakyuse ekyogerako olumu nabantu baga nti tebakwate nibaga nno banaye bawulire tuli mu gavumenti naye empambe bagiwamba dda kikyotegeeza kitya nimuga nti gw'olaba abapoliisi abo balina leader oba balina leadership bebakuba abantu bebateega abantu bebaziba amakubo tokwata lino kwata liri kakati ate olwo akakiiko ka electoral commission kajja kukola akoseka byakulondesa kakati abazibira abantu amakubo abatambula ogenda okuba campaign baki kubanga abantu bagambe this time around akalulu kabaddemu emirembe okusinga akaluli olw'ensonga nti tebakubye nnyo bantu nga luli ekyo bantu bye bagamba mbu tebakubye nnyo bantu nga luli nti olaba nti wabadde organization nti abasirikale tebabadde bangi nnyo ku makubo badde tebaagala amakubo bateega bino bibinja bigenda kukola campaign. Bobby anaagenda egindi ajja kukwata lino ne bagenda ne bateega nti kakata alaga ejjinja n'omuga nti kwata lino obuke ebugerere osale kamuli olyoke odde ejjinja alagawo ati agenda ekamuli ati nawe weebuuze ndaga wa yebadde kati gwe Haji bw'osiga ekifaananyi ekituufu gwe nga bw'obirabye gwe nga towulidde bantu bw'olaba ekibadde kitya? Ekibadde kibi olaba kati okulonda kuno kutulonda ababaka betulonda be batukwatirako ddala ku mubiri naye abantu badduseeyo tebagenda kulonda be bagenda okulonda babakaaka miggo ekyo kiyinza engeri gy'okyogeramu babakaaka miggo bagenda okulonda bayoola ne batwala babasiba kakati politics bayoola bakibiina kimu bayoola buli munnayuganda bayoola kimu kubanga bonna bwetulundira abakayana banuupu
naye okulonda no bategeera batya nti ono wa Nuupu ono si wa Nuupu tugenda kulonda ffenna. Bw'oba wasoma ku psychology otegeera mangu nogati naye omuntu ono alabikira ng'omubbi kubanga atambula amaguka Hajji ozise otyo omuntu newankubadde ng'akukyalidde naye ng'alina ekizibu nga tannaba kikugamba oyinza okumudekitingira awo nogaa nti olaba atunulira kino atunulira kiri bw'oyogera kino oluusi takiwulidde ebirowoozo biri wala notandika okumunoonyerereza omuserikale wakwatira naga ti abadde akutaasa butasobola ki butasobya Hajji. Oh, okay. So oba kusigala ng'okyali president oba wabuvaako okyali? Nkyali. Kati gwe omukulembeze ye tolina kadde k'ofunayo kwogerako naye. Ate bw'ompita nga kati buwampise. This is real ample time. Yes. To tell you. Bw'anaaba tagerabye bajja kumugamba nti akatambi ako kandeete. Kyali kyusiddwamu? Kyali kyusiddwamu mu nkola? Wano baakuba abantu eggulu nnyo. Nempita ab'amawulire awaka. Ne bagamba ekintu kino kikyamu gavumenti kigibuunise. Naye ate tutaddewo essomero mutusomesezza abaana bazzukulu baffe kubanga okwesasula tukugaana tekugenda kukoma. Olaba ne Katonda ga nti ŋŋenda kiwalana ku bazzukulu bannakabiri bannakasatu ye bw'aba yawalana ate gwe omuntu gwe yatonda. Kituufu. Naye enkeera tekyaddamu. Embeera eno ekyukirawo. Namanya nti waaliwo akasimu akaamukubibwa era nentegeeza gundi ono akola ebyokulonda omulamuzi nemugaa nti nawulira omutima ogukkakkanye nga gwe omulamuzi gwokulembedde akantu kano kubanga gwe toli bya Mukama oli ssemateeka kubanga oli mateeka. Naye ate bentunuulira ng'olinga ataliiwo. Abasirikale batawaanya bano amakubo mu agateekateeka tebagabanyiza gayitamu biki osirise. Naye kakati Museveni muggyeko omusango abantu ba Katonda abafu gw'obatta. Ogabya Mukama? Gw'obatta. Naye ddirindirira oba oliwo obuddeko naye ng'oli waka ababanja abantu baabwe abatunuulira nti omusajja oyo atudde gindi bagenda kukuzisabira. Bakuba akaduukulu naawe ebitebi ki ekyakulemerera lwaki tewalizayininga nga olaba bisusseewo ebintu naawe ne bigenda bikkakkanamu. Bw'otunuulira omwami Byabakama ne omwami Kigundu ani gw'olaba asinze okuba nga ofiisi eno at least agikutte nga bwe yali badde ekwatibwa? Kigundu oli omusomesa engineer. Kaakati bawaanyisa bikolwa naye nga bonna obuzibu bwabafaanana. Ono bakutte abantu bangi n'atabeera good politician n'atabeera mulamuzi mulungi kubanga abo bonna bwe muyodde bali under him kubanga alina nnyini sekita ebyokulonda. Abaakwatibwa 21 bannaabwe babasanzeeyo nga tebagenzeeko mu maaso ga mulamuzi kwetaasa kitya. Kino abasirikale balumbye amaka ga candidate bwe mwawa n'obukuumi n'emmotoka kubanga baali nga bambaddeko ekibajjo ky'obwa presidential candidate. Sinewulira Byabakama byayogera
ku magye agazinze ewa Bobi Wine. Eyo si bibi. Olisi candidate we. Yeah, candidate we. Kakati. Era yamulangira nti ono yesimbyo kuba president. Yes. Kale nno ebintu bawa abantu ebifo nga bya bifaananyi. Kulaba human statue ngo weeri. Bujja lwekanga ti nina gwenda bya. So nga akantu bakabumbiraawo keweekanze mbikola n'odduka. Zinali ndowooza kati naye abeera agwa wansi wa byabakama yabamutwala. Aluwa. Omukulembeze w'eggwanga kati akyaliko. Mbadde manyi nti naye birina babeera ku same level ng'era tasobola kubanga awa biragiro nti naye babeera bamuwa biragiro. No. Ate bw'abanga ng'abeera wansi wa president. Wansi wa byabakama. Byabakama. Nanti byabakama gunnamba. Abasirikale be bagenze mu maka ga candidate wo n'abakuumi gye bali. Batulugunyizza omukazi bakasumamule. Naye siina kuwulira kyayogera. Kyo kya ssatu kye njagala okuddako. Lwaki ogamba nti byabakama aliwo nga statue? Ebyo bwe nga bakuwadde wano gw'ofuga wano ne bukeera enkya bali ne bajja ne batulugunya wano omuntu gw'okuuma wano osirika busirisi. Kati awo nenyaani? Nnenya byabakama kubanga talina kyategeezezza gavumenti, talina kyategeezezza ku president, talina kyategeezezza ggwanga. Bali bantu baali beeyawuze. Guno obulira bulina osirikanga mu musumutali kantu. Byampuna. It was not a full human being. It was a statically halfway. Muntu oludda kasitati. Era nga bwe nagambye sitera nnyo kwogera nnyo bya bufuzi naye olw'okuba nti Haji wange mumanya ate era njagala nnyo oluusi emboozi gye tutera okunyumyamuko kati nga tuzzeeyo ate ku bulamu bwaffe ffe ng'abazadde because Haji oli muzadde nga tugenda nga tuwumbawumba oli muzadde nange ndi muzadde. Mabegakaawo omwana yatuvaako mwannyinaze. Akaseera tekaali kangu kubanga yali afuuse mukulu munno bwe mukkaanya. Neranga nebirala mwebuuza kalunga nti ekintu kino kyatitya ataate ekyo kifo kitekwa bwegete ate nakunyonyola naawe n'omatira ati ddala kituufu. Omwana yali ku opposition yali mu NRM. Yali ku opposition yali ku NRM. Bwe yayogerako nti omwana w'olutalo. Era naye twali kumpi nga tugenda kutambulira wamu nga muwabuzi. Era abadde nga asoma amateeka naye omusomesa we yamugamba nti oli analytical. Era obwalooyawo bujja kubanga bugwa mu babitongole kiramuzi bebeekanga bamubuuza ekibuuzo nti okimanyi nti akatundu kano kakoonagala ne ssemateeka tikatya n'agamba nti ddala oli mutuufu. So yagenda kudya mu bigere nti oba kuva ku advisor wa president Yoweri Kaguta Museveni omwana yali adda mu kigere ekyo. Yandibadde akola emirimu gyonna emirala egy'obukulembeze kuli gavumenti eribeerawo ku kiki kye bali bamuwadde. Bambe akaseera kano wakayitamu otya? Namira epini Katonda yanyamba mu bulamu bwe yantonderamu sikubwa pressure. Era ekintu okukitwala eddakiika 5 ng'okimbuulidde mba mmaze okukapa. Bwenyoleddewo nyoledde. Mpozi bwe oyagala okukimanya fumba amazzi geesere oddire kafi k'ennyama bwe kati okasibemu olwayi okasebe cwi
katuuke ku ntobo y'essepiki okasitulayo ennyama eyo bemaze eba eyidde ng'ekyukidde ddala tekyali eri nange bwe ntyo bwe nfaanana amawulire gano gakusangawo eka oso tusigiramu ekifaananyi olunaku olwo we lwali oso tusigiramu ekifaananyi olunaku olwo we lwali kugamba ekigambo kyennakwata mu ddiini yange Katonda agamba nti nze byonna mu byonna kituufu nnyo kituufu nze nga b'obulamu era nze mbujjawo nze mbujjawo nze nga b'obuyinza nze mbujjawo nze kaakati ogenda kituulira nti all round teri kyereeta nga takitegedde kituufu ffenaffe kibatona tugamba nti bwekikutuukangako first siima Katonda kubanga yakikusiimidde kituba tugamba nti omwana nti afudde nti alhamdulillah buli kyonna kitwogerako n'okugulumizibwa kya Mukama Katonda kyekyo ate tagera kibi kale era nga teri ayinza nakutunula namanya nti nafiiriddwa ennaggwano ly'omwana olaba ne ku ssaawa ya leero buli lwe bakola ekintu kiyayogerako mu kifo ky'okumuyita nga bompise bakomyawo katambi kiwuuyo kyomwogerako kiikyo kale nempola ekyo naye nkita koze nabaga nti kati olwokuba yazaala abaana yabalekawo kanteeketeeke abaana bazzukulu abalala abazzukulu omulala jakana kambateekereteekere omulala kubanga waataali era mubalala bakyetafu abaaliwo waaliwo yaliwo tugenda twebulungula jakana yali mwana wa kikula ki jakana yali mwana wa kikula ki nga bwe nogamba omwana wange ono mujagujagu mwana wange ono akwata mpola mwana wange ono wambazulu mwana yali wa kikula ki jakana osakumwogerako teyayina zoole naye yalina obwongo obulinga obw'enkusu ng'akwata ejjanga n'akubuuza taata ekintu kino kyannemyewo okutegeera niwaga nti nkikuyitiremu nti ye kino kyali bwe kiti kyali bwe kiti kyali bwe kiti kyali bwe kiti kiina kuba kiti kiina nga bw'awandiika awo naye ogenda okutuuka ku puroguramu ng'ogamba nti ye yabitondawo nga yabyambadde abyambadde byonna era n'abamu ne bamugamba kitaawe yali musajja mugezi byataasobola kutwatulira obituwadde abiwadde ggwe ng'oyogera n'ebyolutalo gy'otaali kale katambulira awo oza abakubaawo kati n'embeera eriwo kati mu ggwanga yali gikutte atya era teyaliramye bano baggweddemu ensonyi ng'ebintu babikolanga ava ku kibaaba ky'enjaga bakola bukozi teyandiramye osanga yalifiiridde gye tutamutegedde naye wano yafa nitumwetikka tumutwala tumuziika tutuuka ku ntaano n'oteekako ebimuli n'otambula n'ogenda tuwaali awo tulimusangayo naye ng'ekikulu tewajjula oba bakwata lyawa Mungu yamanye bw'abalira Mukama amuwummuze emirembe amiina ebyamusabako byonna amusaasire amiina yaleka abaana bameka 5 mulimu abawala n'abalenzi omukulu yenkana ki kati agenda mu P7
ebibuuzo jjajja babiddangamu otya nga bakubuuza taata naddala kana abato wabanga omukulu agenda mu P7 teza nti waliyo ddala abato ebibuuzo wabiddangamu otya bitya tebyakkosanga nga bakubuuza taata jjajja taata aliwa bali abano baali abakulukulu wano baali naye baamanya kaakati buli obuno obuto obujja betugenda okunyonyola obategekera bifaananyi ali bakwewunyisa abaana oyinza okukola nti mwana talina kyamanyi naye ng'olwedde amanyi nze abaana baneewunyisa b'ennaku zino kaakati Katonda yatutonda mulimbi yatutonda nabyo ng'ojja nakyo gwakaana bw'okazaala awo katwala mu ssomero lyawo okayigiriza okuyonka kaliba kankalya kalimanye ddala ne kagana okusaako obugalo kati kakwate kakava mu lubuto nogaba mukama wange oliyonka ng'eyazze nalyo instincts ezo zijja nazo zonna ye najja nabyo nyine ntunulira nga bazadde akate bekagenda okuyimuka bwe kati kagenda ku kibeere tekagenda mu maaso eri mukawo nnyina waawo kaba kamanyi we kiri aye ne kakonda namu n'akabuzi tegagabuzi kapa kituufu kale okutegeera okwo Katonda akutuleetera tujja nakwo bw'okula nga nakwo kukula bw'okaddiwa nga ate nakwo kukaddiwa otukayo akaseera n'otukawo obwongo ne bugenda n'obulira mu moment ng'olowooza ku mwana wo waliwo ebiseera biri specific ebikuleetera ekyo ekirowoozo oba just kikutomera butomezi bwekubanga kubadde kukubaganya ebirowoozo kugiramu ebyo noga nti kino naali kimubuuzizza nti gwokirabye otya ninoga nti taliiwo tikale katukomaawo mukomaawo abantu abasinga baza abasajja temulumwa nnyo baana nga tulumwa obutalumwa instincts ebeera mu muntu omutima ne guguma n'okapirawo n'okukapa ate ebirowoozo ne bigenda nga bitambula ekyo n'okivaako n'oyingira ekirala jo luli twalina ewaseka waffe yali asabira bakadde be naye nagenda okutunuulira okulaba nga amaziga gamuyunguse neebika ekitambaala mu maaso kakati awo olaba nga omutima bwe gwatunuulira taata we nga bwe yamusomesa bwe yamusikira bwamusabidde n'alaba ebintu nga nebimusobera naye yasereka naddaabulula ekintu ekyo natutambula nitugenda mu maaso omwami ayita mu mbeera gye wayitamuko nga Allah ajjuludde mwannyinaze naye nga waliwo kati akirimu kipya abadde alina mukulu munne nga bwe yali mu bulamu bwo osobola omusibirira ntanda ki oba bubaka ki bw'osobola omuweeza mu kaseera kayitamu akatali kankufe ke tulowooza abasajja bagumu akati omuzadde abeera mu kifo ekyo kyosooka okumukubiriza azze omutima gwe eri Katonda nti buli kyonna kyentomera kakibe nga kizito kigumu ng'olwazi naye kigenda kumulunguka kubanga buli balumu nga nange ekkubo lyenjeza eki lyenkutte ye kale nno tonyiiga nyiiguluka wazire gamba nti bazzukulu bange abavaako emabega
bampeera omwoyo gw'obutegeevu n'okumanya ng'omuddu oyo bw'abadde nakutambula bulungi. Amiina. Omuvubuka w'akatyo kano kati kubanga tujjukira abavubuka batusinga obungi mu Uganda bavubuka bangi abakati bw'obalekera naddala abaagala ennyo ebyobufuzi. Kaakati abavubuka abaagala ebyobufuzi babenga atambulira mu mpuyi ezisukka ku nnya. Kyeki eky'empuyi? Empuyi ayagala politics, ayagala ssente, ayagala okumanyibwa, akangaza, tatya, awulira amaanyi ag'omumubiri n'awulira n'amaanyi ag'omwoyo. Kale mugambe nti kibenga ekikono ekitambula kino kivubiriza mu kiri, kino kivubiriza ogenda okukakkana nga kibalansinze atambule mu mpuyi ennya ezo. Mpuyi ezo ennya aleme kubeera nga asooloobye ku ludda olumu olulala n'aluleka. Bw'asoolooba bw'atyo kireeta obuzibu n'ayitawo. Kitya nti by'ogenda okukoonagana nabyo bikoonagana n'ani ne baani. Bwe mba nkoonagana nammwe awo enjawulo ndala. Bwe mba nkoonagana naawe awo enjawulo nki ndala. Bw'oba okoonagana n'ono alina obuyinza kuba ne Katonda atugamba mu Qur'an nti mutyenga bannannyini buyinza n'ebiragiro. Kituufu. Obuyinza bubwe n'ebiragiro biki bibye. Kale no bw'oba osindikayo ekkompola gimikisinge bulungi nga bw'anaagenda oddinoonya ku buli kadde ku buli ludda alabayo akafi. Kituufu. Ffe abazadde abalina abo bavubuka. Abavubuka ffe abazadde ffe otugamba ki? Abavubuka kakati nga mmwe abazadde abalina abavubuka ng'abo otandika mpola, mutandikire ku mboozi tomuleka. Nti kitange bwe yali ansomesa ebyobufuzi teyaŋŋanya kutuulako mu ffumbiro. Teyaŋŋanya. Nga tofumba? Eyo teriyo mulimu gwo. Byakyukamu Haji. Byakyukamu ennaku zino abasajja batufumbira. Babafumbira naye okufumba ate waliwo okufumba okw'omukwano naye nga si kwa kahalo si kwa tteeka. Kubanga n'omuwala tomwawukaganya na ffumbiro. Ne bw'anaakula n'atuukawa ng'alina n'abafumbi 10 alina waavunaanyizibwa okutuuka kufumbira awo. Katuufu nnyo. Katuufu nnyo. Kale nno oli omuga nti mwana wange oli mwana muwala wajja kamanye bw'olabye omuwala azimba ennyumba gye bali batono sigamba nti ngobano nti basomegwa kuzimba naye buli babanga bali in their groves. Yes. Azaala bwana fumba tokotoko olaba bwe kimugiramu. Wabula bannaye kuzanya bagole. Bwe kuzanya bagole. Kituufu. So nga ate oli akola obugaali, motoka, kusiba mupiira, piki, kuzimba buyumba. Yes. Eyo gy'ava. Kale nno eyo gye muva mu mboozi eyo nga mujja munyumya n'omulagaawo emirimu gye n'omulaga emikwano gye bw'olaba nga atakuwulira naye ssebo akaseera kayita katono. Maama yagira bw'ati maama n'agamba webiwulira. Kituufu. N'omuganda kyavudde agamba nti agenda akaaba tikikuloberanga kumulagiriza tiwobanga otuuse oba tulabiranga seena agenda agira ki ng'olabanga atabiwulira naye bw'atugamba babatumidde wabadde obite. Kituufu. So Haji tusembye tuwumbe tuggalirewo nga otwogerayo ku luzungu abantu babulire ku luzungu kuba nalwo abatulaba abali e US abali e UK abali e Canada abali e Buwarabu ensi yonna
abamu nga tebategeera na Luganda. Yes sir. Nga nzira ku step 1 ngo osiibula obebaza okuba nga balabye. Okay. Yes. Fellow viewers, whom I cannot estimate the distance yes. from each other. Yes. Whom I cannot estimate. Yes. To which different countries are you? And to which destiny I am? Yes. So from where I've been so viewing and passing through the events we have just come across in our country. Yes. Now we are celebrating 40 years since we liberated this country. True. A number of growth, a number of developments, a number of changes have come across us. Yeah. Here we are in Uganda, and where you are in those countries, you have been so viewing them. Yes. And at times so some can really fly home here and see what Uganda is. Yeah. We have suffered for this country, and we are still suffering with it, and we are still strong in our minds to see that this kind of liberation we brought to our country thrives well, grows well. Yeah. So you pass us away and you bring those you bring so that they may really, so in the same way, true, they may follow our steps, our desire, our decision, our love to the country, and to our Almighty God who loves us and whom we love too. So we have been here, not quarreling, not backing, no, not hating, no, but to advise each and every one. that's true. So that you may get the ideas also from him, and you too, you'll be getting ideas from us. And in many times, we shall meet Again. Yes, true. Thank you so much, Haj. Thank you so much for your time. Twakadde. Nokyagaba obuntu buli. Wagamba nga buli mukyala azaala ng'omwayo obusolo. Anti kaakati ezo sente sizaali zange. Zaali za gavumenti. Balina bulungi abantu babakolamu omulimu. Nga kyenkola, anti era ebintu bino bizibu. Mu mwaka gw'enkaaga nawangula engabo y'obulimi n'obulunzi. Wow. Nga ndi wa myaka 25. Okay. Ne batutwala entaawo wali emukono. Tumalayo omwezi mulamba nga tusoma. Yes, sir. Tusoma okulunda enkoko ennansi, tusoma okulunda enkoko enzungu, tusoma okulunda embuzi ez'amata, okulunda embuzi ez'ennyama, obiraba ebyo byonna, okulunda obwo obubizi, kubanga akabizi okalaba nga bw'oli bwakola kati n'omusiraamu ng'asumbibwa dokita akabizi akabaaba. For real? Gw'okimanyi nti ensigo y'embizi yemu neyo. Nalabako omuntu kubasamu ensigo y'embizi. Yemu. Mbadde simanyi. Naye nga kyeraliikirira nnyo ne ngamba okunkola amalgamatiivu. Daba Allah bw'akujjulula ng'ogirina. Olagawa olwo. Olagawa. Bannange. Ogwa muswiba gwennyini. Muswiba. Naye kati ekikubanga kyo kyakutaasa. So kugamba nti busolo bwa ggwanga nze kankalye. Astagfirullah. Kale nno embeera eyo kuba mbadde ngamba ki nti nno obusolo wabugabanga. Nabugabanga. Kale nno omulimu gwatuuka ogwa gavumenti ogwa restocking. Kaakati okurestocking ebisolo
nga tumala gagamba nti buli muntu n'amuwenda n'asobola ku muzigo ate buzaala kigamba kaakati nempita mu bantu buli omu alage kyayagala olw'okuba kino kyekyayitamu abaasaba naye nga ente gitugibaze nga ya mitwalo aga 3 byosaba tebisuseezo bentunula akabizi abaasaba obubizi tebateeka ku lukalala abaagala enkoko tebateeka ku lukalala abafumba walagi baagala mapipa nanseke tebateeka ku lukalala bwe batyo kandi buli omu n'ogaba akuba obusolo kekasinga okukwatayo agafa yatujja mu bwavu bw'ozaala abalongo akuba bubiri banaye Haji nkusaba otambule bulungi ddala totukyawa nnyo ojjanga ekiseera n'onkubira noga muzungu wange jamu tukoyekko era nja kuwandiika wano enamba omuntu aba akwetaaza akusobola kukusanga wa ajja Luweero oba okkirizibwa okugaba ku nnamba yo nkigaba ene with a pen alina oyo alina agenda kuwa after Chimeko baita peni wano neyanziza otyo wandiika yo wandiika yange mpandiika yiyo yange sijja gikugabira ku mpewo kasooka tubasiibule nemegigabira abo abaana obamanyi but anyways era nga bwetugambye ne Haji nina ne RKB Foundation gwe aliyo nga wali agadde okudonatinga ngoye bitabo peni bobeera ne bursaries ez'abaana abasoma primary paka university oyinayo ebintu byonna engoye nga teziri mu mbeera mbi wonna wali agadde okudonatinga era osobola okugifuna anyway era namba kanzigabire ddala eri not 772 772 ezaffe zinansango 9 5 8 so eri not 772 9 5 RKB Foundation okuyamba oyo omuntu atali ku mwasirizi bambi naye neyebaza nti Mukama Katonda amufaako era amwagala. Haji, salamu alaikum. Walaikum salam. Obadde kulembeze w'eggwanga muwaayo kagamba tokyayagala onomukubira akasimu nagwo nokamuwa ate mba nfunye obujulizi nti ekizibu ekyo yakimanya. Amina. So until next time, Ruth Kalibela Wanika, mubeere bulungi. Bye.